right now yesawo yokubiyo Lwakyi talina kyafirwa yesinga aluzinga Spice Diana. You know, as a manager. Abantu aba business babera kintu kibera tricky. Nti asokubanga ina businesses endala he knows how to run those businesses. Era nga zibadde zitambula kubanga zibadde nga zireta sente ne ziteeka mu muyimbi. Kati ye Roger asokubeerawo nga businesses zirunning underground nga tetumanyi yeriwe ye so bafani tebamu affectinga wabula to omuyimbi bafani bamu affectinga eno mu media tumu affectinga nti ye asigala nga ate alina okunnyonnyola ennyo nti esaaza kati Jeff Kiwa weza n'okugamba nti tayakyukako okitegera nti asigala nti atambula oba ina kyeyafirwa batalina tomanya you can't tell okitegera nti nesaaza kati bakugamba nti no music w'omuyimbi YouTube channel zituneko byonna byonna omukulu akyakola ki akyalini kyakye tulabako nti yavaayo n'akulaga kati omuzungu ate otulio ne Spice Diana naye waliwo lumazi kyonna ekigenda mu maaso but ekisinga ddala okuba ekikulu is batuuse ku kigendererwa kyabwe dream yaabwe yeeno kubanga waliwo otuuka n'ogamba nti no wano nfunye kyenfunye twalina okwawukana. Won't we have other issues ku Dana charity school home ya Spice Diana tetuveeyo nga waliwo ebintu ebirala ebijja otegeera studio amaka ogalaba nti oli ali wano ono ali wano otegeera balina byamaki ebyosobola okustandinga nti esaaza kati nga tetwawukanye mu bubi kiyinza kubeera kitya. Emmotoka zino mpulira Roger mutunzi w'amamotoka alina bondi kakati ne zino emmotoka zibalayikira okubanga nazo ziva mu face ebyo byonna Sindede nkwaniriza nnyo ku social media yonna gy'otulabira abe UAE abo mu Europe abo mu Asia abo mu South Africa bana Uganda yonna gye musinzira okutulaba mbabuuzizaako nze Edwin Kawuma Kinaalwa eyakoowa obwavu mu nsi tuyingiddewo nnyo ku social media kwe tuli abasubscribing abaliking n'abasharing. Thank you so much. Mugenderaawo mwebale nnyo okusigala nga mutugoberera mpolampola poga mutwogere ku nsonga bwe tukubaganya ebirowoozo ku bikoze amawulire. African Cuisine Restaurant wali ku bbiri ngadda ebwayi yese ku kizimbe bakiyita Estel Complex kikulu nnyo ekyo ngero tubawagire ennaku z'omwezi 3 November. Dine with Edwin Kawuma Kinaalwa tugenda beera wali eri Rubaga ku Divine Village okunya mitwalo 2 ku mitwalo 5 ne mitwalo 3 VIP show red carpet event live band abayimbi bangi nnyo ba comedian bangi nnyo mujje tunyumirwe tusharingeko tusangeko fena myaka 12 ngandi mu entertainment akati olwalero nina Brandon Shaff omusama bwatyo yavukomyewo okuva Bulaya abadde abuzebuze but is back era njagala olusekendo jjeyo nga lwakyuma lyo lunyonyo ntazidola azimpeeko tovaawo nkomawo naye. Nina Brandon Shaff. Brandon soko obuze ku bantu abatulawa ku social media mugamba mutya it has been a minute and regardless it's been several days minute because si banga gwanvu babanga tono otegedde ngoli bagamba nti no soon I'll be there but soon is okubeera ne next year. So naye regardless we tuli nkomyewo okubeera nga temuna twongera okubanga tutanya ensonga mamero kimanye nti kakati tuli fenna nedda asigale mu program ya entertainment nze nsigale mu ene ya all rounds nenga we tuli okubanga tusanya ensonga Brandon Shaff amanya tegakyukanga ye TV and radio guy nakolwa leero atuze tukwasaganya ensonga temulebe ennaku z'omwezi nga 3 November tugenda kubeera mu Dine with Edwin Kinaalwa lwakuba nti ansinzeeko mumupise nnyo kati fa ab'emyaka 16 tujja tugumiikiriza obazza kubira omukaga bro ne ku myaka 5 tujja kubira mukaga no sibanga mbale mifu 29 jejo 16 koze no
banangira ngogamba nti basiima baleke kula mukuyisa mu maaso brand zino because we've worked for enough time tubaddewo gwa tulaba olwaleero we've been there kyobala tosobola kujja mu lunaku lumu otumenyewo because steps tuziyiseemu zonna gwe twatambulanga nga tugenda nayabike mu show ziri za Uganda wano ezayatambulanga tokola bintu ebyo byokujjukanya abantu abo bagenda tandika okugamba ffe twali tunazaalibwa amma tubadde tubalimba katubyerekere ebyo watabadde Brandon tulina ensonga nyingi ezikoze amawulire emu ku jono zatandike ku ya Spice Diana rumors has it nti bano bagenda kwawukana oba baayawukana already so bitambula bibiri kiraga ate nga bw'otunuulira Roger aspendinze nnyo time n'omuzungu ate olaba ne Spice Diana ennaku zo tumulaba ali nnyo yekka kushoza gyatambula Roger tabeera kate nga badde tebateŋŋana ate enobulire n'omala n'olaba ate nga Roger amukoledde surprise birthday n'amuwa cake okulaga nti omukwano gukyaliwo n'avaayo n'ayogera na bingi ennyo ate bw'omala n'olaba olutalo wakati wa Jeff Kiwa ne Roger ate bw'omala n'owulira lume zigamba nti bino bakyabikola but after concert mu January nga 10 bagenda babaawukanye kati bino byonna bw'obitunuulira bikubuzaabuza omutwe byetaaga omuntu amanyiko eby'omunda ne critique of course amanyi okusomera ensonga mu bbaluwa okulabika nga abinnyonnyola bannayuganda babitegeere bulungi so kwe kusalawo ojje twogere ku nsonga ezo tutandikirawo kituufu omuzungu alina watuuka naga nti no there is no smoke without fire yes naye kino ekintu kibadde nga kyapeninga mujjukira njakuzeeko ku bantu ababeeranga bakola bonna ne bajja nga baga nti no bano kino kyekigenda obeerawo bano kyekigenda okubeerawo era twalabanga nti the majority of them bw'olaba mu time za Kamyo ne Jeff Kiwa era bakyogeranga naga nti Sam Mukaso oyo kakingiddemu bw'ati Chameleon bagenda kukola bwe bati so with time ba radio be basooka okulabika nti baavaayo then Jeff Kiwa netugenda omulaba nga ataali ne ba radio so kati abo n'obaleka emboozi nejja ku Radio and Weasel bagenda kwawukana era emboozi ng'etambula but radio ne Weasel ekyabalemesa okutuuka nti radio yagenda okufa nga tekyapeninze kyali nti waliwo otuuka n'omanya nti gwe nkwetagako ki nze nkwetagako ki bwe tweyawula tusobola okubeerawo buli omu we've seen so many duos ezaawukanye ne zitadda kesi nsade twalaba zizabafana ne Yamoze akyali mu kuyiribwa kulalamu abafana ate naye amaanyi ge nti singa kale saaza kati baali bakyali bonna singa balalamuko twalaba Opafambo ne Moshimavoko kati Green Daddy nabo balaba ekintu ekyatambulira so kati bw'otunuulira ekintu kya management n'omuyimbi bwekyawukanira wabeera weewati nti waliwo omu nga si muyiribi ng'omulala muyiribi nti bw'osobola okubeera nga gwe artist naye nga artist emirimu egisinga okukolebwa gwe okolanga gwe showcase gojja gwe face ya company si gojifumbye but introducing mu bantu so ogenda okukitunuulira nga olina okuweeyinga n'omanya nti no amaanyi goono gali luddawa manager Roger ono atumulabye ng'atandika ng'akyakola wali eri ku Martin Road yali atunda something yali kitunzi marketeer nti azenga astrivinga naite ekintu kye netumulaba mu babafana otegeera era bwe yaviirayo nnyo mu babafana abo yavayo nnyo nga managinga bafana yekka ne wano ku bagundi kuba okukwataganya ne Yamoze otegeera nti yajjanga atambula paka bafana we yajjira then ne bakitandika otegeera kitambula but era bwe yavaawo walaba nti ne waliwo space eyaddawo otegeera so ogenda okukiraba bwotyo ne bagundi wabalaba Green Daddy era nabo same situation so saaza kati Spice Diana ne manager Roger bombi bali mukula
bombi bali mukula ate twatukako ku time nga tubagasseeko ebintu bingi nti oli alabika yebba Wuuno otegeera nti ekintu kye bataavangayo kukunyilanyola abantu kubanga ku bombi tewali yakulaga omwami Roger teyakulaga mukyala ne Spice teyakulaga mwami kiba kitegeeza nti all allegations can still remain valid. Okay. Not until atulazeeko ekintu kye tulabako. Roger yavaayo n'akulaga kati omuzungu ate otulira ne Spice Diana naye waliwo lumaazi. Kyonna ekigenda mu maaso. But ekisinga ddala okuba ekikulu is batuuse ku kigendererwa kyabwe dream yaabwe yeeno. Kubanga waliwo otuuka n'ogamba nti no wano nfunye kyenfunye twalina okwawukana. Won't we have other issues ku Dana charity school home ya Spice Diana tetuveeyo nga waliwo ebintu ebirala ebijja otegeera studio amaka ogalaba nti oli ali wano ono ali wano otegeera balina byamaki ebyosobola okustandinga nti esaaza kati nga tetwawukanye mu bubi kiyinza kubeera kitya. Emmotoka zino mpulira Roger mutunzi w'amamotoka alina bondi kakati ne zino emmotoka zibalayikira okubanga nazo ziva mu face. Ebyo byonna bisobola okujja naye the last time we nali ne manager Roger ne Spice Diana I think twali ku St. Lawrence twali tuba bookings for bash y'abaana ne triggering ekintu ekyo nenkibuuza manager Roger nagamba essaawa za kakati ffe wootulabira wano ekirubirwa kyaffe kati space eno nga mukwano gwaffe Shiba agenda mu kuzaala waliwo gap eya female artist ey'okujja n'osaanikira wonna ffe tubadde tukola ki tuliwo so we need to maintain kiba kitegeeza nti it is very hard okulaba ate balina okubeera nga bablosomingira ate bo okwawukana okitegeera nti ekyo ekisooka n'okiteeka mu bwongo first reason ekyokubiri eno si right time eya bo okwawukana they are making a lot of money now nti balina companies nyingi nnyo ezikozesa Spice nga brand kati tosobola kutuuka n'ogana mukaya tuwe tulina ssente tuveewo you've seen Spice Diana ebifo ebisinga ng'alina shows olaba respect gy'awa manager we otegeera nti Roger aba tannaba kukola kino Spice tavaayo otegeera so nze ndowooza nti waliwo wetuuka Abannayuganda nga tukyagala kuga nti akati bano be balina okwawukana bali baawukanye bano balina okwawukana naffe Bannayuganda tulina engeri nemutandika okuleeta ekirooto okukiteeka mu muntu notandika okuleeta tolabyeko ku bantu baagalana nga tebeeyagalangako naye ne mubapushinga ne bamaliza nga nabo batanso kirowooza naye ofaayo ki so it happens n'essaaza kati people are wishing all that ate tukimanyi omuyimbi atuuka ekiseera n'akula beyond the management definitely nga kati ngenda management ekyakusobola oba nga interest zammwe zituuse ne zaawukana nga mulina kwawukana kati ekibeerera ekizibu ono mu kutandika temulambulula situations zonna buli ekinaabaawo so oli alina ssente alina bwongo gwe olina talent kakati nojja n'ogamba kakati tutandise buli omu aba alina kyasuubira mu munne waliwo abeera desperate ku fame nti fame ojja kweta buli kimu ne wabawo n'oli ali desperate ku ssente nga ye business kakati we mutuuka awo mutuuka okwagala okubeera nti mwagala okusharinga shoulders nti zitandise okubeera ng'eziri ku same level because eyali asula enjala kati sigisula erinnya lyange lineeyimirira gwakola business essaawa za kakati ozikola lwakuba nti n'aba business basigala nnyo nga bo be bakyasinza okwetaaga kubanga we yakutte ku 10 aba yeetaagawo 2 kyokka ate ono abadde takwatanga ku lw'ataano gwakwata olw'ataano asigala agamba zino mbadde sizikwatanga kati nkikuba otegeera so awo ne kireetamu obuzibu but ekyensinga okutegeera these two people tebasobola kwawukana at any time of late in case bwebaba nga baawukanye ani aluuzinga ani afiirwa ennyo okusinga munne
bwebanga bawukanye is it Lwakyi akola mu ono ssente oba ono gwe bateekamu ssente kati ani ayinza okuluzinga career wise Spice kiyinza omuvuga mu speed otegeera because there is a lot that is done underground n'okusinga abantu kye balaba kwanza sirabangako Spice mukyanga apokasta nga ze ng'alese luyimba yadde okunkubirako yadde okola nate Lwakyi mulaba Lwakyi ansanga nnyo andi ku ground kati wali okiraba yes ekyo jja kiteeka mu study ya Jeff Chiwa ne Shiba nti bwe bayawukana walaba how Shiba struggled okitegeera ng'alina ate okunnyonnyola ennyo abantu abamu nga tabamanyi nga yali ng'awulira bawulire interviews wazira nga Jeff engeri gye ng'amutwalamu nga star nti Jeff yabuukinga nga ne Alan nga yoyo muyimbi bamuleta buleesi n'atuula ne mukola show bamala okukola show omuyimbi n'avaawo nga temusigaza mboozi ya connections nti enamba yiino okitegeera nti era kyova nno bukyamuyamba nnyo Diriisa nga waali kubanga Diriisa jjukira yali ku ground nti she was still maintaining those contacts okitegeera kyasobola okubeera nga tekimuyambako okwikwetinga but now Spice ne Lwakyi ekintu kyebadde nga bakitambuza nga Lwakyi ne lwa lutalo ng'olaba nti no Lwakyi bw'ayomba Spice avaayo n'ayomba nti Spice bwe bamuvuma Lwakyi ng'avaayo kwegamba nga bakola bali ki muntu omu so esaaza kati kwe kubeera nti no bwe kiba nga gye kiri nga nabo bennyini bakifiiringa it is high time mu rethinking mulabe nti no you can go miles nga muli mwenna but bwe mu decide nga nti I would want to run faster yes you can run faster notagenda wala okitegeera because obwomu ajja kugamba nti nga Shiba yayimirirawo if Shiba did it why can't I did it banti kati kwa Shiba yayimirirawo olaba Red and Weasel bayimirirawo brand zasigalawo yesu yiswagwe beat ne zasigalawo bwobanga oli wa mazima both brands bwezaawo yawukana ne management okimanyi bulungi nnyo speed gye balinga batambulirako n'ebifo gye bali batuuse kyekyaddako ovuna speed kendeera yes ba radio wakiraba nti kintu kyatuuka nekikola ki nekibeera ku level ya BET gye kyali nekikomaingira wano basigala nga they are big in Uganda ngalingoga nti bafuluma ddi okitegeera Shiba kalungi yali atandise okufuluma za Frima okitegeera ng'agenda simbubi what is happening akubye lugogo yes yagikuba luli naye wano anyikiza ate already yali amaze okakasa kakati osigadde wano ate nga tukwagala ate eri waggulu so kiba kitegeeza nti nno waliwo omukono gwavaawo okitegeera so olina ofumiitiriza n'otegeera because right now Spice Diana atuuse ku level wetwagala kati aflyingire eddala even higher kubanga atukakasiza nti waali maintainings okusigala ng'emyaka 10 akulaga nti nze mbayimbi abakazi kati bw'oganda in the last 10 years aze akulaga nti wakiri omwaka alinayo hits ezaza kati ye muyimbi gw'ogamba nti oyo brand yiyeze Spice wabanga atambula ogenda mu show omulaba engeri gy'ajjamu bookings ze oziraba okitegeera bwe tuba twogera ku bayimbi bakyasinza okubeera ne endorsements byaliko Spice ne mbadde mu Shiba tolowooza nti kati Spice gy'alina okukola ennyo agitwale because zonna bookings zibadde zigenda ewa Shiba fo emyezi 6 gy'agenda okuwummula ndabira ddala ng'ate Spice yaliwo to take over but still era ne Shiba wabaddewo era ng'olaba nti waliwo embiranyi nti n'oli naye akulaga nti no nange nina kyova nno batukako n'okugamba nti singa bano tebalina kintu kiri kye batukola ku EP ya Spice Diana wali emunyonyo nti abantu singa esaaza kati oba oli awo ne bato yandibaddewo naye kiri kye baakola netwaga ati ate bo bali wamu kati abantu ne basooka baga nti okay bayeka bakoze eki bali we batyo baladi kyagenda okudda ng'omwakulaga nti no ye waliwo eya faking okitegeera so kiba kitegeeza nti baazanya omuzannyo ogwo but right now yesawo yokugiyo Lwakyi talina kyafiirwa yesinga aluzinga Spice Diana abantu aba business babeera kintu kibeera tricky
nti asobola kubanga alina businesses endala nga he knows how to run those businesses era nga zibadde zitambula kubanga zibadde nga zireeta sente ne ziteeka mu muyimbi kati ye Roger asobola okubeerawo nga businesses zirunninga underground nga tetumanyi yeeriwo eyiye so bafani tebamu affectinga wabula ate omuyimbi bafani bamu affectinga eno mu media tumu affectinga nti ye asigala nga ate alina okunnyonnyola ennyo nti esaaza kati Jeff Chiwa weza n'okugamba nti tayakyukako okitegeera nti asigala nti atambula oba ina kyeyafiro batalina tomanya you can't tell okitegeera nti nesaaza kati bakugamba nti no music w'omuyimbi YouTube channels tuneko byonna byonna omukulu akyakola ki akyali in charge ati Roger afasine Jeff Chiwa kati there is a mbozi again amaaso because Jeff Chiwa is a talented manager nti omuntu asinga ajja kuga nti no Roger waali ekifo ekyo n'engeri gya blossominzeemu ye yali Jeff okitegeera nti asobola okukwata omuyimbi nakulaga nti noyo mu makinze kakati esaaza kakati if rumors zigenda mu maaso ng'oli akugamba nti no how about if Jeff Chiwa is scouting Spice for greater heights it is also possible ate n'okubeera nti no waliwo emboozi egenda mu maaso nti oba oli awo nti n'omuntu agenda okuba nga yakwasaganya omukulu yandibanga munnange omukulu ono amumanyiiko era mbiwulira nze kambyogera atababeera munyo ababeeramu nabo bitakungulu because there is a rumor nti omusajja agenda okuwasa Spice Diana Jeff ye yamumufunira ezuluma gyeziri eyo mu bantu so kyo kiri kitya kyo kituufu omusajja gyali obaina omukazi ali mu laavu tafugika no but Spice yabagamba nti no when the right time comes ajja tubulira ajja babuulira shiba mwena mwekanga but twali tukimanyi nti no there is somebody yes evident so but this thing beef ya Jeff ne Roger teriyo waliwo omu asobola okukintataininga omulala tasobola kintataininga nga they are past that ekigera kumanyi mumenya awa Jeff nga taddamu ng'asirikira emabege n'okola by'okoze byonna nekayogedde Mose radio omugenzi yasinga okuleeta Jeff Chiwa mu kifaananyi abantu abasinga bali tebamumanyi nga bamuwulira buwulizi kubanga ye yasigala nga manager ali backdoor nga mwabagala showbiz mubeereeyo ye yali nga backdoor naye kati ye Roger already akirimu wakati nti akulaze nti wano ku lutalo lw'abano alumba n'okulumba akulaga nti ye afiira ku brand ye so ye asobola okusigala nga ekintu akisobola kirwaninga but oli ajja kubeera ate ng'ali silent. So what is the way forward to Spice Diana? The way forward to Spice Diana and Roger rethink in case je kiri ekyo kyesisuubira bwe kibanga je kiri you rethink bwe kibanga je kiri yo keep showbiz running mukireke kyongera okukola amawulire abantu bakyogere nga bayogera nti mwayagala ne musigala nga mukirekedde bakimya amazzi omanyi no abantu banyumirwa nnyo Spice asoba nga performinga ne banyumirwa nnyo okuyimba erinnya lya manager Roger otegeera kati kibakolera kibakolera so just keep the fire burning mutuwe endongo 10 years January tukikube tugende maaso. Thank you so much Brandon Sharp bwati ensonga bwaziraba tuba tukubaganyamu ebirowoozo ku rumors zitambula ku kwawukana kwa Spice Diana ne manager Roger African Cuisine Restaurant wali ku Western Complex bakuteekamu ensimbi genda yoli ekyemisana ekyeggulo ekyenca buli kimu ekiri one stop center restaurant eri halali genda yo oba wagire Febusesa Media fe tukulembera mu kuwa ensonga eziri authentic nze Edwin Kawuma Kinaro mbade ne Brandon katukomeo tovao.